mawulire si malungi bannange, mawulire si malungi, kibi nnyo kibi ddala. Kadamu ono gw'olaba navuddeyo ne mubatuusaako ng'omwana ono akyali mulamu. Yabadde akyali mulamu we nabakodde vidiyo eyasoose nga nsaba buli gwe kikwatako asobole okuba nti omwana ono ayambibwa. Essaawa zino mawulire si malungi. Kadamu ono avudde mu bulamu bw'ensi eno. Abadde yalwalira mu nnyumba y'Omuwarabu nga tafuna bujjanjabi. Nga yalwalira mu nnyumba y'Omuwarabu ng'akola emirimu naye nga mulwadde. Yatuuka ekiseera n'agona naba nga takyasobola kukola mirimu. Omuwarabu yamukutte n'amusuula ku kkubo. Bwe yamusudde ku kkubo ne wabawo Omupakisitaani eyamulonze n'akubira eddwaliro ya Alain ne lireeta ambulance ne bakwata Kadamu ono ne bamutwala mu ddwaliro. Abadde mu ddwaliro ng'aliyo yekka nga teri yadde n'amujjanjaba, nga talina yadde n'omuntu gw'ayinza okutuma akakopo k'amazzi akamuweereze. Ne waba yeetaga kumira mpeke nga teri muntu ayinza kumukwatako kumumirisa mpeke kubanga abadde talina maanyi. Amawulire amabi agaliwo nti Kadamu ono bambi amaze n'afa, avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kibi nnyo kibi ddala. Kadamu ono afudde. Bw'obanga omumanyi oba mukwano gwo oba mwatambula mwenna oba mubeera mwenna ku kyalo kye kimu, mwasoma mwenna, mwagira mu kampuni y'emu, vidiyo eno mbasaba atisiko mugitambuze etuuke ku buli kikwatako. Bazadde b'omwana ono atisiko nabo bamanye nti omwana waabwe afudde. Kitalo nnyo ddala eri muganda bwaffe mwannyinaffe muto waffe atufuddeko wano mu Alain. Omwana ono bamusanze afudde, tebategedde kikimusse, naye ababaddewo batugamba bagenze omutwala bakama be bazindi bamutwala mu ddwaliro. Bo bakama be bagamba nti bamututte omwana mulamu. Naye ababaddewo bagamba nti omwana ono bagenze omutwala ng'olwedda amaze okufa. Tetumanyi mannya ge. Omuntu alaba vidiyo eno tukusaba ogitambuze mu b'eŋŋanda, mu mikwano, mugitambuze ku maguruupu. Omuntu yenna amanya amayitire g'omwana ono, amanya oba amanyi gy'abeera, ategeeze baganda be oba ategeeze maama we abali e Uganda. Muganda waffe atufuddeko wano mu Alain. Ebimuse tetubitegedde, ebimukwatako tetubiina. Kyetutegedde kimu nti Munnayuganda. Ekyokubiri, bannaaye, omuntu yenna ng'ali mu Alain ng'ali kumpi n'eddwaliro, tukusaba otuke mu ddwaliro eryo osobola ofuna information emala. Musoboke mugituwe tulabe engeri gye tusobola okulaba omulambo gwa muganda waffe gudda gutya ewaka. Bannange mutambuze vidiyo eno, naye tufiiriddwa abaana bangi mu UAE. Mukama atukwatireko, atugumye, asobole otutukuma gwakyali omulamu. Tegeeza ku munno omugambe saba nnyo ate weekuume weebeereremu. Kiti twasoose kuteekayo vidiyo Kadamu ono ng'asuuliddwa, naye ate mu kaseera kano eno ye vidiyo ate emubika. Eno ye vidiyo emubika era Kadamu ono mugenzi kati. Kibi nnyo kibi ddala. Afiiridde mu ddwaliro erya Alain. Eddwaliro erya Alain ndowooza liri mu Saudi Arabia eyo gy'afiiridde Kadamu ono. Kadamu ono amannya ge tegannaba kuba nti ate gategeerekeka bulungi nnyo. Naye oyinza okulaba ekifaananyi kye n'omutegeera oba n'omanya nti ono mumanyi, twatambula naye, twagira mu kampuni bweti. So oyinza okugikomentingawo oba n'okontaktinga kampani eyo. Oba oli awo abafamire ye ne basobola okuba nti ate bafuna omwana waabwe oba omubiri gw'omwana waabwe. Kibi nnyo kibi ddala bannange, naye Omuwarabu ku nsi ya Katonda eno neewuunya n'omutima gye gwalaga ogw'ekisa. Bannange, Omuwarabu afuuse Omuwarabu, Omufirisuuti afuuse Omufirisuuti. Obeera otya n'omukozi ewaka n'alwala n'omulaba nga takyasobodde n'okukwata ejjiiko okugisitula, gwe n'osigala ng'oyagala abe ng'akola ng'akalogoyi. N'osigala ng'oyagala abe ng'akola ng'akalogoyi naye ng'omulaba mulwadde, omulaba teyeesobola, omulaba yeetaaga obujjanjabi. N'osigala ng'oyagala abe ng'akola. Nze neewuunya abantu bannange, naye mulimu abantu abalina emitima ng'oba jjo gyakko oba nga gyanjaba oba nga gyaki, oba nga gyakko oba nga gyanjaba oba nga gyaki. Bannange, abantu balina emitima emibi. Oli n'akulaba ng'oli mu mbeera mbi. Nina Kadaama gwe nalabye abadde akola emirimu, ndowooza bino bikemiko bye bakwatamu,
nebigenda ne bimwasa engalo ne zijjako amabwa. Engalo zino zaagala kutukako. Zizimbye zonna nnene bwe ziti naye nga zeeyasiza zikulaga zaagala nakutukako. Omuwalabu yaganye otwala Kadaama mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Kadaama mugamba sikyasobola kukola, nfa obulumi. Omuwalabu agamba nedda, olina okukola. So simanyi bannyinaffe mulimu musango ki gwe mwazza kuba nti muyisibwa bwe mutyo, ne buli omu asabire munne, yonna gy'oli. Ow'ekkata asabire ow'e Dubai asabire ow'ekkata, ow'e Jordan naawe kyekimu, sabire ow'omu Bahrain, Oman, yonna Kuwait, buli omu asabire munne. Kitegeera ne most cases ezisinga obungi abakadaama basinga otulugunyizibwa bakadaama b'e Saudi Arabia bannange. Ekiri mu Saudi Arabia kitokota si kisaanikire. Ate munange yesinga okuproducinga bakadaama basinga okuyisibwa obubi. Kino sikyogera nti abawalabu bonna babi. Abawalabu abalungi gye bali naye batono. Kati banene abayisibwa obubi tulina okuvayo ne tuyisaawo k'amaloboozi gaabwe. So nyongera okubajjukiza nti gwe wenna amanyi omuwala ono tambuza at least covid yene etuuke kuli gwe kikwatako. Bw'oba ng'omumanyi oba mwatambula mwenna, kubanga bakadaama mutambulira mu bibinja, oba mwatambula mwenna, oba omumanyi Kampala nga neyibawo oba mukwano gwo wasomako naye, tuukirira bazadde be obategeeze, oba koola kampani ye edduukirire omwana ono yafudde. Otomanya bazadde bayinza okufuna obwenkanya omwana waabwe n'akomezebwa wano e Uganda, kyokka kye bayinza okufuna kubanga omuntu Kadaama ne waafiira e Saudi Arabia tosuubira nti bagenda kukwata Omwalabu bamugambe lwaki wasudde omukozi ono ku kkubo. Munange Saudi Arabia simanyi lwaki tebiriiyo. Mbu Kadaama yafudde, bakwate Omwalabu bamubuuze lwaki Kadaama yafiiri wakutte omukozi gwe wajja e Uganda, mbu lwaki wamukutte n'omusula ku kkubo. Sikiwulirangako munnange, oba amateeka e Saudi Arabia abakozi simanyi ekyo nange, naye mawulire si malungi, mawulire ga nnaku, kitalo nnyo, kitalo ddala. Nenze kanyongera okubasabira n'okubagumya, ate era buli omu asabire munne, ali obulungi sabira ali obubi, naawe ali obulungi weesabire. Bisobola okuba kati ebirungi naye ndotomanya ne bikyuka, naye ate si kye tukusabira, wabula mweyongera okweteeka mu ssaala, Katonda ayongere okubakuuma. Wonna wooli Katonda akukuume, akukwatireko, asobola okuba nti ate abawanguza abavuunula. Bye muyitamu byonna si byangu, naye y'embeera gye tuyitamu. CEO Michael Uganda, YouTube channel kwoli, mwebale kuba nti ate mugoberera, abasubscribinga mbasiima nnyo, abalikinga, abakomentinga n'abasharinga. Endowooza yammwe eyo mwenna mbalaba, ngisiima nnyo, ngisiimira ddala. Mubere bulungi, peace and love, mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be, abasiraamu n'abatali basiraamu, mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulomba edduwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukisa Karim. Subhanallah. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala ogenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasazi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebuuti okulwa emitiiyana ye Haji Mukisa Karim. Salamu alaikum.